Ku ntandikwa ya Sabbiiti eno, abagoba b'ebidduka mu Kampala beediima nga bawakanya okutulugunyizibwa kwe bagamba nti kukolebwa akabondo ka Tapscom nga kayambibwako KCCA. Oluvannyuma kino kyawaliriza Ssenkulu wa Poliisi Gen. Kale Kayihura okuyingira mu nsonga zino era n'ayimiriza ebiwayi byombi ebigugulana okumala omwezi mulamba. Nga beteekateeka kulonda tukiziganyiza nti KCCA eyambibwako ne poliisi bajja kukola enforcement directly nga tebayise mu kakiiko kano. Aba KCCA kati be bakola omulimu gw'okusoloza ssente ogubadde gukolebwa aba Tapscom. Mu lukiiko lw'abagoba ba takisi olutuziddwa olwaleero mu Kampala, abagoba bano bongedde okuwera nga bwe batagenda kukkiriza muntu yenna kuddamu kuzannyira mulimu gwabwe nga batulugunya. Kyova olaba nti emmotoka zaasirise eddakiika 3 His Excellency n'awaayo presidential jet ereete mwami Kayihura wano. Sande olukiiko twaluvaamu kiro olwasookawo. Ebyabadde bigenda okubaawo byabadde temubirabangako. Abagoba bano era bagamba nti KCCA eriko olukwe lw'erimu ng'eyambaza ababadde aba Tapscom uniform zaayo basigale nga bakola. Kyokka yo KCCA egamba nti Tapscom eriwo mateeka era ekyakola emirimu gyayo nga bwe yalagirwa. Fenga ba driver tetuli beetegefu n'omulundi n'ogumu okukkiriza ate abantu ba Tapscom abaavaako emitawaana egyatuusa ne ba driver okupaakinga emmotoka ate okuddamu okubalaba ku paaka. Eringanga coordinating committee etuyambako okumanaginga taxis mu Kampala. Yes, kyeva ngamba legally speaking webali. Wabula baba Tapscom bagamba nti poliisi yandibanga eriko ekkobaane eryeriko okubalemesa. Olwaleero takisi weziva we bazigoba enkya bodaboda zezibeerawo kati twegatta tutya n'abantu abafaanana. Yadde nga bino byonna bikyagenda mu maaso, Ssenkulu wa Poliisi Gen. Kale Kayihura yasalawo nga bano bwe balina okulonda obukulembeze bwa takisi mu bbanga lya mwezi gumu. Dini Lobo wa Sava, NTV.